nate Katonda olw'amakyagalo kubanga mulungi olw'ekisa kye nti nate tuli butererevu ku radio yaffe oba programu yaffe amafuta gakulula ebikoligo Impact FM olw'ekisa kya Katonda tubalamusaako yonna gye muli nti Mukama yeebazibwe abakuumye abawangaazizza nga mukyali balamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Ekintu kyokka ekinzaamu amaanyi nti ebyawandiikibwa tebiddiba, ntera okukyogera bulijjo, ebyawandiikibwa tebiddiba. Bayibuli egamba nti akuuma ekisa yitabongoota, ate si ekyo kyokka nti ekisa kya Katonda kyo kigenda kubeera nga kipya bulijjo. Olwajjo twabaddemuko obuzibuzi obutintini naye twekyebaliza Katonda nti olwayo tugenda kubeera very clear, ogenda kuweebwa omukisa yonna gy'omuyo okubeera nga mutulabira mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ba viewers baffe n'abo online tugamba nti Katonda agenda kutukola bulungi era agenda kubakola bulungi. Tubeebaza okubeera nti mubeera nga mufiisa ebiseera byammwe ne mubeera nga mutuwatchinga oba ne musaba naffe. Mbakakasa nti Katonda agenda kubakola bulungi, togenda kwejjusa bulamu, togenda kukaabira maziga bweru w'amawanga mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bajjajjaffe bagendanga mu nsi engenyi ne bavaayo n'omunyago nga bavaayo n'obugagga, ne Yesu Kristo kennyini yagenda n'abuddamako e Misiri, bagenda ng'akyali mwana muto naye n'avaayo nga mulamu. Jjajjaffe Ibrahimu yavaayo nga mulamu, Yakobo bavaayo nga balamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ebiseera bisobola okubeerawo ebyenjala, Ibrahimu n'obuddamako w'Abimereki n'awalala, naye ovaayo ate nga oggyeyo omunyago. Ekyo kye mbalagulirako mu linnya erya Mukama waffe Yesu, kyogenda kuva mu mawanga n'omunyago mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Kifuna mu kukola kino, nakifuna gindi, kino nakifuna mu myaka ebiri gye namala e Buwarabu, gye namala mu Amerika, gye namala e UK mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Togenda kubeera mu bafudde coronavirus oba ekintu ekirala kyonna oba okutulugunyizibwa oba okuvaayo n'obulemu mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda abeera omulamu. Jjukira Talemo Julius gemanya gange nga tuyima wali ku Bethel Church eiganga wetuweereza Katonda olw'ekisa kye mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Nina mukwano gwange atufollowinga ku linki zaffe brother Vincent Kigundu, kyembanyi nti Katonda agenda kukola bulungi, Katonda agenda kukyalira, Katonda agenda kweraga mu nyumba yo nti Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukyala wange Mary Talemo n'abaana baffe Katonda agenda kuwegulumiza. Bethel family yonna, ba partners mwenna abatuteekamu sente tusobola okubeera nga tuwangaalira ku mpewo, Katonda agenda kubasanyusa, Katonda agenda kubawanguza. Bannyabo ne bassebo mumpulirize, si gwe asoose okubeera mu biseera ebizibu. Olwaliro njagala osabe saala gye bayita God remember me. Owulidde, onjagala tusabe naawe saala ng'eyitibwa Katonda nzijjukira olwaleero oba nange nzijjukira. Si gwe asoose okubeera mu biseera ebizibu. Abantu bangi okuva ku mirembe gy'abajjajjaffe, nakugambye nti Ibrahimu olunaku lumu enjala yagwa, yeesanga nga awaddeyo omukazi we asobole okusavaivinga. Ekyo kiraga akaseera akazibu omusajja ono ke yalimu. Abasajja balanga ba Dawudi twesanga nga batinga mu biseera ebizibu. Akola bulungi Sawulo, naye Sawulo amwolekeza mafumu, naye Katonda yayambanga abantu bano n'abasumulula n'abajja mu mbeera eno n'abayisa mu miriro baddanyeri ne bava mu bwenya bw'empologoma. Bannyabo ne basse bakyali Katonda. Kino kikulaga nti ebiseera ebizibu bisobola okubeerawo, ensi yonna nebeera ku bunkenge. Tekitegeeza nti naawe ogenda kusaanawo, tekitegeeza nti naawe ogenda kuzikira, tekitegeeza nti naawe ogenda kugenda makomera, tekitegeeza nti naawe ogenda kufa prematurely, nti ogenda kufa nga toneetuuka. Mukwano gwange mpuliriza, Dawudi yali ayogera n'agamba mu Zabbuli, n'agamba nti nali muto naye nkuze, naye sirabanga muntu mutuukirivu ng'alekeddwa yadde abaana b'okusula enjala. Ye ate instead mu kifo ky'omutuukirivu abaana b'okusula enjala mbw'obudde okuziba akola ebyekisa, n'abeera n'abantu bayamba, n'abeera n'ebintu byagaba. Mukazi gwe abadde akaba maziga, Bayibuli egamba nti omukazi yenna omwegendereza kwegamba asekerera ebiro ebijja. Wali mu kitabo ky'Engero, ono omukazi ye abantu baba bakaba maziga, baba beebuuza kye banaalya, kye banaaliisa abaana baabwe, naye kuba ye nti aliko enkizo, ategeera Katonda, atya Katonda, ayagala Katonda, ye aba asekerera busekerezi ebiseera ebigenda okujja. Ekiseera kituuse, mpuliriza, oluusi Bayibuli eyogera mu ngero, bwe baba boogera ku mukazi basobola okuba nga boogera ku kanisa, bakirifalinga ku church. Mpuliriza, kanisa ya Kristo tetusobola kusitaavinga, no, tetusobola kusitaavinga. Nawulidde akalango ku radio yaffe nga bagamba abasumba bali bubi, abasumba muweereze kawunga bubeerera nange jasi ndi mwabo abasobola okuyambako abaana, naye nebaza Katonda nti ekyo Mukama yakinsomosa olw'ekisa kye.
tunga bafa coronavirus ogenda kubeera mulamu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Njogera n'abaana baffe abali ebuwalabu bangamba ate eno kiyitiridde mugenda kuvaayo nga muli balamu mu linnya erya Yesu. Kankiddemu banyabo ne bassebo, njagala tusaba essala naawe olwaliro bagiyita God remember me. Nkukakasa Katonda agenda kujjukira amachagaliro, Katonda agenda kujjukira mu season yenu, Katonda agenda kuviirayo wewunye n'okwewunya, Katonda agenda kutemera oluwenda awatali luwenda, Katonda agenda kugulira ekkubo weewunye ogulumize Katonda ogambe nabonaabonanga ng'emmere eno yonna eruwa, nabonaabonanga ng'obugagga bonna bulwa. Nze olwaleero mpulira abantu abaneesimisa ne bagamba musumba talemwa ali omu ku basumba bagagga muyiganga, naye nga omuntu gwe boogerako kapere tebamanyi ne wenva, tebamanyi bwenyumiridde, tebamanyi akawunti zange, naye kwegamba kubanga Katonda yanyambaza ekitiibwa kya ssente ekifane ne bwe neegana ne ngamba sina yadde muno gwa nusu oli asobola n'okukuba oluli n'agamba naye lwaki mwagala okuddaaliranga abantu ayingira ekibuga kino iganga. Nzijukiranga waliwo embeera eyaliwo namala emyezi 3 nga ndya nsulirira bikajjo nga nfuna ekikajjo kya siringi 10 nenywerako n'amazzi enkyate nenziramu okusiiba for 3 consecutive months nga nfeedinga ku bikajjo byokka. Naye wuliriza olwaleero yebazibwe Katonda, nze omuntu eyaliko mu mbeera bwetyo ekyo bwe nkijjulira abamu bakiyita kweraga, abamu bakiyita kweswaza, naye nga nze yaliwo bwatyo, naye Katonda yanzijjukira nasaba essaala bagiyita God remember talemwa. Era Katonda nampulira banyabo ne bassebo ndabye ku bantu abadde mu biseera ebizibu bw'osoma mu biro bya Bayibuli. Agali Bayibuli egamba nti bwe yali ng'agobeddwa Salaayi muka Ibulayimu nga amugobye, Bayibuli egamba nti omukazi n'atambula n'omwana Isimayiri n'agenda nga aweejawejja mu ddungu, naye Bayibuli egamba nti ng'ali kusaba essaala omwana waafe Katonda wamuviirayo. Bayibuli egamba n'amuzibula amaaso n'amulaga nga oluzzi luli awo. Abantu abamu wooli awo w'ogenda okulabira omukisa, abantu abamu we bakusekeredde awo w'ogenda okugaggawalira beewunye n'okwewuunya, kubanga Katonda avuddeyo n'akola ki? N'akujjukira. Katonda bw'avaayo n'akujjukira banyabo ne bassebo azuukiza abafubo bonna. Nkiddemu Katonda bw'avaayo n'akujjukira, Bayibuli egamba nti asobola okutabaganya n'abalabe bo, abantu abakuŋoolanga, abantu abakulabanga Donald ng'ofuuse serebu banyabo ne bassebo, nga tokyegayira za kawunga, nga tokyatambuza bigere, otambulanga kwegamba weggalidde endabirwamu ng'ozisibye. Ekyo kye njogerako mikwano gyange, ebiseera ebizibu nange kanjogere nga Katonda weeyogera nti mpozi basobola okugolokoka. Bayibuli bw'egamba mu Isaiah 54 mpozi baligolokoka, naye Katonda yeegala n'agamba naye sinze ndibalogolokosa. Ate buli aligolokoka ku lulwo, kawuliraako, buli aligolokoka ku lulwo oba yaani agenda kugwa, kubanga kwegamba ofunye feva ya Katonda. Naawe eyo gy'obadde okabira amaziga, eyo gy'obadde weekukumye, essaala gye njagala osaba olwaliro bagiyita Mukama anzijjukira. Omusajja ono Ezekeya, ku luli kye nali njogerako, Ezekeya nga bamaze okumuleetera bbaluwa emugamba togenda kulama ogenda kufa. Ebiseera ebisinga obungi naddala ffe abantu abategedde Katonda tekyetaaga otunuulire negativity, ogenda kubbira. Kyeteetaaga kankiddemu otunulire negativity. Ekimu ku bintu ebyawanguza Yesu nga tawa attention negativity. Omusajja yamujeregera ku musalaba, walokolanga balala naawe weerokole biki woyitanga mwana wa Katonda. Bayibuli egamba Yesu n'atamunyega. Jesus did not reply him, did not answer him, did not utter any word against that falseness, that negativity. Naye mpuliriza omusajja ayogera eby'amagezi n'amugamba ayi Yesu wamma onzijjukira, nze bino bye bansasula bijjamu ebyo bye mbadde nkola, naye gw'oli mutukuvu wa Katonda era onzijjukiranga. Bayibuli egamba nti yali tannamaliriza na kwogera, yali tannamala kwogera kyowereddwa ngenda kubawummuza. Eddoboozi lisigala lyogera banyabo ne bassebo ligamba mujje gye ndi abakooye era abazitoowereddwa. Ye Yesu mwetegefu okuwummuza mu migugu gy'olina, Yesu mwetegefu okuwummuza mu maziga g'okaabye, Yesu mwetegefu okuwummuza. Lino eddoboozi lino eryogera mujje gye ndi abakooye n'abasoda, abantu abasinga obungi balitwalira abantu batannalokoka era abo bakimanyi nti eriyo n'abantu nga kwegamba musuma gwapuliriza eno enjiri weetaaga okugibuulira buli nnaku, gibuulire bw'obeera nga waliko n'essere ne zigwawo, Katonda agenda kubumba bupya, alina amaanyi ago. Nakugambye nti si gwe asoose. Omusajja Ezekeya wali we twatandikira juzi, essula ya 38 Isaiah, Bayibuli egamba nti
Kezekiya malayika mulamba nabbi ajja n'amugamba togenda kufa ate va ku bannabbi b'ebiseera bino naye bannabbi b'ebiro ebyo abasajja nga bw'avaayo ensi yonna ekankana aze yeyambise yeesibye maliba aze kwegamba ali mu lugabire aze tasaniriza nviiri asobola n'okujja obukunya bwennyini nabbi asobola okutambula nga yeesiba ekikoligo mu bulago n'atandika okukitambula ng'agwirana nakyo mu kibuga naye ng'alagula ebiseera ebizibu embeera embi egenda okujja naye mpuliriza ebyo Kezekiya abibuusa amaaso muntu gwandaba n'atuwuliza nkwegayirira otandika okubeera nga igino walinga ebintu ebimu ebigambo ebimu byowulira ensi eri ku bunkeeke ensi eweddeyo omalawo omuntu alabye biki eriyo ebintu nga weetaaga okubikuba igino kubanga that's not your portion ogwo si mugabo gwo bulinnya erya Mukama waffe Yesu ogwo si mugabo gwo mu linnya erya Mukama waffe Yesu obala wa Katonda abeera omulamu. Bayibuli egamba waliwo ebiro ebizibu ebiro bino babiyita ebiro bya Nuuwa amataba bwe gajja mpuliriza omuntu okusula kwegamba bw'ogenda mu bimusi ez'abantu abategeevu abantu tebasula na bisolo mu mayumba abantu tebasula na bisolo abantu tebasula na binyonyi mu mayumba okujjako eno ewaffe gy'oteeka enkoko kwegamba wansi w'ekitanda n'oteeka embuzi n'ogiteeka mu ddiiro n'oteeka ente ku lubalaza bali mu nsi ezaagunjuka era nalina omumerika omu gwe twali tutambula naye n'agamba ffe mu nsi y'ewaffe tosobola kubeera nti oteeka embuzi mu motoka oba enkoko n'ovuga ekyo kwegamba kikontana n'amateeka g'obulamu mpuliriza naye omusajja ono Nuuwa yadde yali survivor naye era yali ku bugubi mu kyombo olw'ensonga yalinga kwegamba alimu n'ebisolo alimu n'ebinyonyi wuliriza ebisolo byali bipama kwegamba nga ebisolo bifuyisa omusulo ebisolo bissa omuka omubi naye bonna bali mu lyato wandibeera nga olabikanga ali safe wazimba akayumbako naye ate kikwewunyisa oli mu baagala akawunga olwaliro naye nga toli mupangisa naye oli awo kwegamba oli mu lyato n'ebisolo bwe biri ebikola ki ebireeta omuka omubi ebireeta omusulo omubi ebireeta kwegamba kazambi kwegamba oli mu lyato n'ebintu embeera eri ku Nuuwa yadde nga kwegamba asurviviza amataba naye asula wamu na bisolo essuula ey'olubereberye ekitabo ekisooka mu Bayibuli egamba Katonda najjukira Nuuwa kati weetekewo erinnya lyo Babula weeteeke erinnya lyo Ande weetekewo erinnya lyo Talema Katonda amakya gano waliwo omuntu gw'ajjukira mu ngeri emu oba endala Katonda eriyo omuntu gw'anonako mu biwalakate Setaani gye yali yakola ki gye yakuteeka Katonda eriyo omuntu gw'anonako mu mabanja Katonda eriyo omuntu gw'anonako mu bupangisa ogenda kugula ekibanja wakati mu sizoni eno gye bayita kwegamba enzibu wogenda okugulira ekibanja wogenda okuzimbira ennyumba wogenda okukubira embaga ey'amaanyi wogenda oh my God enzigi we zigenda okwegulirawo Bayibuli egamba Katonda najjukira Nuuwa na buli kiramu na buli nte yali awamu naye mu lyato Katonda n'aleeta empewo ziyite ku nsi amazzi ne gaweebuuka okiraba Bayibuli egamba Katonda ajjukira Nuuwa kituufu yali asurvivize naye kino kikulaga wandibeera nga osobola okubeera mu biseera ng'oli mu ssabi naye aziifu nga abantu tebanalaba na bibala byasala z'osaba ne babanyonyola era abamu batujerega mutugamba musaba lwaki oza okunsaba omunnyo mutugamba musaba lwaki kwegamba onsaba motoka onsaba lifuti mulindeko katono omuntu oyo asaba Katonda anaatera okumujjukira Katonda anaatera okumuviirayo Katonda anaatera okumusangula amaziga Katonda eyaviirayo Talema eyajja muyiganga n'empale emu n'essaati emu ng'erimu essaati gye nalina yali nga erimu n'ekituli wano mu nkwawa era nga sisobola kuwanika mukono mwete abatulaba naye Katonda oyo olwaliro bw'abanga alina enkyukakyuka ze yaleeta ewa Talema enkyukakyuka ezo yessaala yange ziyingire ewuwo bulinnya erya Mukama waffe Yesu amaziga g'okaabye leka gafuuka olugero bulinnya erya Mukama waffe Yesu buli lunaku leka lubeere nga lufuuka Kulisimasi yo bulinnya erya Mukama waffe Yesu leka naawe abadde akaabira ku miziga abaziga enkya bakuyite landlord banyabo ne bassebo ate ekyo kisanyusa
ekyo kisanyusa n'otuuka naawe ng'abantu babeera ku bunkeege landlord wuyaze nebeera n'abakutyanga kwegamba lw'osuzeewo nga oba osazeewo okusulakawo ku mizigo gyo abantu batya okugula ennyama kubanga bagenda kugamba tebaagala kukusasula balina sente naye nga gwe abateese ku bunkeeke landlord gwe eyali kapere eyali kafeero eyali mpale enywera muguwa Katonda bw'akujjukira banjabo ne bassebo ovaayo ku nsozi gye wali weewanise omusajja ono bayibuli egamba nagenda mutake bandaga ensozi zino eryato lya Nuuwa ku lyawangamira wandibeeranga waliwo we wawangamira setaani embeera waliwo gye yakuwanika yakuteeka ng'olinga ku musalaba naye basinyabo ne bassebo eriyo ekiseera ekyokukomerwa ku musalaba ate eriyo ekiseera ekyokuwanulwa ku musalaba ate eriyo ekiseera ekyokuva mu ntaana n'ozuukira n'otandika okugamba abantu yense gwe mwali musekerera mu ndabe bwenvuga gwe mwali mujerega mu ndabe bwenjirira gwe yali asabiriza mu ndabe kati nange bwempola ekyo Katonda kyagenda okubakola mikwano gyange Mukama yantumye okwogera nawe amachagayo nti agenda kubajjukira mu linnya lya Yesu buli anaakola erinnya lya Mukama buli anaabeera omujjukizo olwaleero Katonda yeeyamye agenda kutujjukira linnya lya Yesu esinga eri mu kukaaba amaziga twalibeera nga tuli ku nsozi ze bayita coronavirus tuli mu kyombo ekyo ffenna twewanise tweyawula mugagga na mwavu ensi yonna eri ku bunkeeke byebiseera Katonda ajjukira ensi byebiseera amataba gakome bayibuli egamba nti empewo neva eri Mukama waliwo obuyambi bwe we bugenda okuva waliwo obugabirizi bwe we bugenda okuva waliwo omuntu Katonda gwagenda okuleeta ng'alinga malayika ajja kunoneko banjabo ne bassebo empewo yava eri Mukama naye ng'ekigendwa ky'empewero kwe kutandika okuseera ng'ekaliiza levo z'amazzi ng'ewebula amazzi Nuuwa asobole okudda mu kifo kye ogenda kuddayo mu kifo kyo kyennyini bulijjo eri abakama baffe Yesu bajjajjaffe bawangaalira emisiri emyaka 4 naye olunaku lwakyanga olwaleero bayibuli egamba mu kuva essula y'okusatu olaba era owuliza omusumba Talema Julius Katonda mbu n'akola ki najjukira abantu be Katonda atuma Musa mu ssula y'okusatu okuva the book of Exodus chapter 3 Katonda asisinkana Musa ku kisaka n'amugamba ndabye okukaaba kw'abantu bange era nzise okubawonya njagala ogenda obanone emikono gy'Abafalaawo naye bw'osoma essula y'omukaaga okuva bano Musa bw'atuuka n'ayogera nabo eri abantu be tubuulira enjiri nga balowooza tuze just kubeera nga tubawa encouragement no this is beyond encouragement this is God's assurance buno bukakafu bino si byakukuza bubuza maanyi no mbosobola okubeerawo bino bikakafu mukwano gwange Katonda agenda kubajjukira ankiddemu abaana ba Isirayiri mbu tebakikkiriza olw'obunaku obw'omwoyo n'obuyinike bwe baalina nze omwaka gumu Katonda yankolera miracles nenfuna motoka ey'ekyamagero olunaku lwakyanga bubukedde olwaleero era nga naawe atulaba eyo Katonda bw'agenda okwamezinga today akukolera ekyamagero ekiri beyond your belief and your expectation akukolera ekyamagero nze bwakera ku makyanga ndi kapere naye bugenda okuziba nga nina ekisumuluzo kya motoka eyange nga ya miliyoni mu Uganda mane emiliyoni ngana mu biseera ebyo emyaka 6 ng'emabega 7 nenfuna motoka nga kwegamba sinazimba na nyumba Katonda yeewunyisa nabona ne motoka nga sina wenyisuza nabona ne motoka nga simanyi kugivuga bulungi naye ate nga n'obusobozi obusasula driver anvuga buli lunaku sibulina kati kitegeeza nga nokola nga bwe kisoboka mbeere nga nevuga ngende ku church ate nkomewo awa naye era yasigala nga yange oba ebiro byange ebyokujjukira byali bituuse nazze okulangirayo sizoni endala sizoni etali yakukabiramu maziga sizoni etali yakusula njala sizoni etali yakusabiriza sizoni etali yakweyazikwa byakwambala sizoni etali yakusaba buviiri bubweddeko oli kajjako olina akabukinga akaviiri ako babula kajja kukolera gokampaako ng'okatole kutokasuula ebyo byenjogera njogeddemu olusogo lwaffe no banjabo ne bassebo bayibuli egambye Katonda najjukira Nuuwa nakugambye teekawo erinnya lyatulaba Katonda agenda kutujjukira azza kunoneka eyo setaani gye yali yakusibira Katonda nga bwali omulamu Katonda gwenda byakolera abantu ebyamagero Katonda gwenda byeyeggulumiza bino nga yasooka kubikolera nze yali nsi yaleeta eyali mpale enywera muguwa ensi yonna kati enja yanira andika akatalo olwaleero mu linnya erya Mukama waffe Yesu Katonda oteerabira owajjukira Nuuwa n'ennyumba ye yonna Yesu
abantu n'ebintu bye yali nabyo. Yesu bala wa Katonda obulabu Mukama nsaba weegolomize ojjukire abantu olwaleero abantu abadde bakaba amaziga bajjukire n'abaana baabwe bajjukire ne bakyala baabwe bajjukire n'ebyenfuna byabwe bajjukire n'obuweereza bwabwe gwe Katonda gwenda byayamba gwe Katonda gwenda byakola ebyabagiro oli Katonda ate ku bandobo nsubula amafuta ga Katonda muntu gwabadde akaabira mawanga nagende Dubai nenjagala okaba maziga ng'abaana bana Uganda bali mu apartment abantu 40 basula mu kantu katini nnyo bali ku buddekazi bwafuuyira mu oluzungu naye bakeera kubaca kutambula kunoonya mirimu ate ne bakomawo ne beggaliza jasi abawala n'abalenzi bonna nga bali mu ka apartment kamu golowooza buli ali ebweru ali bulungi naye nga balina bye bayitamu era kyova olaba njogera bulijjo ne ŋŋamba omuntu alya ssente z'omuntu akuba ekyeyo wabweru nakuweereza sente ze ozimuterekera oba omuzimbire ennyumba oba omugulire ploti n'ozimba ennyumba nga temulimu seminti oba n'ozimba kigero kirala oba n'otagula n'asanga abantu bakomawo eno nga yabonaabona emyaka gye 2 oba 3 naye nga walya sente ze muntu gw'obeera oliko ekikolimo eky'amaanyi kubanga waliwo abantu be bayitamu bye batasobola kubuulira waliwo ensozi ze babeerako ng'omulabe yabawanika eyo kati avaayo ajja asanyukeko akomewo ave ku kyalo ajje Uganda agule ku motoka ajje ku Uganda asule ku nyumba ye gye yazimba naye nga walya sente muntu gwe mbegayida abampuliriza togezanga n'olya sente z'omukubi w'ekyeyo kuba kino nakyerabirako abaana nga bali kweralikira visa zigenda kugwako naye neziruniyo nga visa tazirina bali tambula ate olunaku lwatatambudde batya okubakwata trespass kubanga Dubai bali serious bakwata ogwakireresa okufa n'okuwona n'ensi endala zonna banyabo ne basebo teringa Uganda gy'obeera walina okuba olwali balina kubeera nga bakukwata olina kubeera nga oli ever committed oba onoonya kyakola naye abantu ne babeera nga kwegamba abo bali bweru w'amawanga ebyo byenjogera nabirabako n'amaaso gange Dubai onda yajjukira Noah Bible egamba with all what he had with his possessions with his household let that God remember you today bulijjo lyabakabaffe Yesu nsaba Katonda yakole gunesi Katonda atasosola mu bantu akolera abakulu n'abato akolera abanene n'abatono akolera abawanvu n'abampi akolera abagagga n'abaavu akujjukira amacagaliro bulijjo lyabakabaffe Yesu obala wa Katonda obulabu Katonda waba Katonda ndabye ng'ojjukira abantu abazze mu kkanisa nga bakaba amaziga abantu ababadde batakyana ssuubi Mukama asaba weegolomeze ojjukira abasajja n'abakazi abantu abateze rediyo abawabakaba Yesu abantu abatulaba ku YouTube abantu abatulaba ku Facebook abantu abatulaba ku Instagram Katonda waba Katonda Yesu Mukama asaba weegolomeze abantu nga bali mu nsi z'Abawarabu abantu nga bali mu Amerika bali mu Canada Katonda wange bolange tape batakana n'abaana be bali mu nsi ya Canada Mukama asaba bajjukira olwaleero Florence oli Germany Katonda leka akujjukire bulijjo lyabakabaffe Yesu obala wa Katonda abeera obulamu Katonda gwenda byakola ebyabagiro Yesu obala wa Katonda obulamu ojjukira abasajja n'abakazi abantu abali e Uganda ababadde bakaba abaziga abantu abatalina kyakulisa baana abantu abeekukumye mu mizigo abantu abatidde ab'amabanja kati weekwekana ab'amabanja nsaba Katonda akujjukire bulijjo lyabakabaffe Yesu Katonda yajjukira Ezekaya bwe yamukoola n'amuyitaba n'amwongera emyaka 15 Katonda oyo leka akuviireyo abacagaliro bulijjo lya Yesu omwana wa Katonda abeera obulabu Mukama asaba weegolomeze olw'abasajja n'abakazi waliwo mutabani wange Kigondo Vincent ali Kampala atulaba mu ddakiika zino nsubula amafuta ga Katonda bulijjo lya Yesu obala wa Katonda obulabu toola amafuta ga Katonda Katonda agolodde omukono gwe akunonako gy'obadde okabira abaziga akujjukira yita saba essala ne bobeera nga tolokokanga tomanyi byakusaba gamba Katonda watalemwa onzijukire olwaleero Katonda wayamba omusajja oyo gwenda baatusabira gwenda baatubuulira enjiri onzijukire olwaleero bulijjo lyabakabaffe Yesu nowanne byonna bye yalina n'omujjukira n'ovaayo n'oleeta bamalayika ne baweebula amazzi ne gakaliira Nowa n'ava waggulu gye yali ewanise n'adda ku butaka mu linnya lya Yesu ogenda kukomawo e Uganda ate ng'oli mulamu ogenda kukomawo e Uganda ate ng'olina omukisa ogenda kufuna omulimu gw'ekyamagero omaze ebbanga okaabira mulimu ndagula mu linnya lya Yesu Katonda yajjukira Nowa leka abajjukire bantu mmwe bw'ati bw'ayogera Mukama togenda kufiira mu mawanga togenda kufa prematurely togenda kudiba muwala gwe Katonda ajjukira
yajjukira abantu be oyo akujjukira olwaliro Katonda yajjukira Ruthi eyali afiiriddwa bba ne baddamu ne bamukuba embaga ey'abaana leka akujjukira olwaliro bulijjo eri abakama baffe Yesu ndagulagala bbi wa Katonda mu mbeera ye yasajjuka eyo Setaani gye yakuwanika Katonda ow'abakatonda Mukama nsaba weegolomize olw'abasajja n'abakazi abatulabira mu mawanga bulijjo eri abakama baffe Yesu Omwana wa Katonda omulamu Katonda ow'abakatonda ensi yonna Yesu ng'eri Mukama wange Yesu coronavirus yawamba amawulire g'ensi yonna ogenda ku BBC ogenda ku Voice of America ogenda ku CNN ogenda ku Al Jazeera osanga amawulire gamu gokka naye mpuliriza ensi ng'eri ku bunkeege tuyita Katonda ku lwa corona bulijjo eri abakama baffe Yesu Mukama weegolomize oddemu osaasira ensi oddemu ojjukira ensi yo bulijjo eri abakama baffe Yesu wagamba Mukama wange Yesu togenda kuddamu kuleeta kuzikiriza kwa mulundi gumu wano abantu abandaba Yesu bagenda kubeera basurvivor aba coronavirus kubanga ekyo wakyerayira n'ogamba ensinga ekyaliwo tokyaddamu kuzikiriza amataba genjogerako bwe gaamala okugwa ayi Katonda wajjukira Nowa n'osiiziiza amataba gwe Katonda gw'empita olwaliro bulijjo eri abakama baffe Yesu njogera Mukama wange Yesu eri omwoyo gwa laaka omwoyo gw'ebbulogo ngugoba olwaleero tebuva mu buwambe linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wa Katonda abeera obulamu Katonda gwenda byayamba Katonda gwenda byeweegolomiza yamba abasajja n'abakazi abantu batulabira Uganda abantu abali e Kampala abantu abali Arua abantu abali embuzi lw'amabanja olusozi lw'okugaanibwa wayambala ekyoyo kya rejection otambulanga mu mboze mu nsi wherever you go you are rejected usobola amafuta ga favor tola favor ya Katonda enakwanjula amacagalo Yesu Omwana wa Katonda ebyawandiikibwa bikwogerako watambula okolanga bulungi ng'owenya abantu bonna abajogebwanga Setaani abantu bwe bajogeddwa omulaba ensi yonna abantu beekukumye bali ku bunkeeke Mukama nsaba weegolomize golokoka amacagaliro oddemu weeraga amaanyi go Yesu golokoka Mukama wange Yesu gwalira amaanyi ku mbuyaga twaze okukwolesa amacagaliro Yesu tusaba esaala gira tuyise Mukama nzijukira Mukama nzijukira Mukama jjukira abantu jjukira abantu ababasaba nga bakaba amaana amaziga jjukira abantu ababasaba basinda Katonda wange jjukira abantu abasaba nga beetaaga zivisa jjukira abantu abasaba beetaaga osurenti Mukama w'abakama Yesu jjukira abantu abasaba basabira kyakulya olwaleero balina kye banaalisa abaana bajjukira olwaleero bulijjo eri abakama baffe Yesu abanoonya employment bajjukira olwaleero Katonda w'abakatonda oli Katonda yamba wayongera Isaiah wayongera Ezekiel emyaka bwe yakukyukira bwe yakujukiza Mukama obuviirayo Yesu Omwana wa Katonda omulamu viirayo abasajja n'abakazi viirayo eggwanga olwaleero viirayo Eastern Region Yesu viirayo ekibuga ky'Iganga viirayo ba Bethlehems bonna abantu abateekamu ssente Mukama baviirayo amacagalo Yesu Omwana wa Katonda omulamu omusumba Giovanni Ekiroba omusumba Daniel Kechi Mukama basabira ekiroba wali ku King's Grace Mukama bakolera ebyamagero Yesu baviirayo amacagalo taata wange Bishop wa Salema Yuge bujjukira amacagalo Yesu Omwana wa Katonda baba ng'omusumani Majeri bukolera ebyamagero Mukama baba bafere ofisi Kapyaga obujjukira amacagalo ennyumba yasooka mu esente ogijjukira amacagalo Kajjula Mukama Ederi obujjukira amacagalo abavubuka ba Bethel bonna obajjukira amacagalo aba Youth Forum Mukama taata golokoka aba Gideon's Group bajjukira amacagalo obazuukiza gye baagwa Mukama nzijjukira Mukama w'abakama Yesu jjukira abantu bonna ddi jjukira eggwanga Mukama jjukira ensi yonna Mukama ku lwa coronavirus bwekibeera kiruyi kyo Mukama nekikyuke saasira Katonda wange oli Katonda asaasira ojjudde okusaasira ojjudde ekisa Mukama oddiramu ekubira enkumi z'abantu abakukabira emisaala ekyo yamba abantu b'olwaleero oli Katonda ayamba oli Katonda asobola oli Katonda gwendabye akola ebyekisa Yesu oli Katonda gwendabye atasala misango ng'ensi bw'esaze oli Katonda gwendabye Katonda aterabira Katonda atabongota jjukira Uganda Mukama jjukira Afirika Mukama jjukira Bungereza jjukira Italy Mukama jjukira Spain Mukama jjukira Russia Mukama gye taata Omunazaleesi jjukira Mukama ensi z'Abawarabu